Omuliro ogugambibwa okuba nga guvudde ku mafuta gukutte amayumba agawerako ku mwalo ogw'e Lutoboka, ebintu bya Bukedde na Bukedde ne bisaanawo. Gukutte mu kire kikeeseza olunaku olwaleero. Omuliro oguteeberezebwa okuba nga guvudde ku mafuta gukutte omwalo gw'e Lutoboka ogusangibwa e Kalangala Town Council, ebintu bya Bukedde na Bukedde ne bisaanawo. Abeerabiddeko n'Agabuutikidde Dafieno Kevin ne Isaac Opeto bategeezezza nti gutandikidde mu ofiisi ekwataganya eby'envuba eya Beach Management Unit olwo ne gusaasaanira amayumba amalala. Omuliro guno gwavudde ku nyumba ya BMU. Ennyumba eyo yabaddemu ma engine 3, yabaddemu na petrol, tanka ya petrol n'ebidomola ebiwere 2. Kati wawaddewo abavubi abadde bafumba. Ne wabaawo akacyankalanya omuliro bwe gukoze ki bwe guvudde wali abadde batwala obutimba bwabwe omuliro bwe gukoze ki ne gukoona wali ne guyikiramu. Ku bantu ababadde bagabanya amafuta nga bagatulula bateeka mu tankisi za yingini. Kati bo omu ku bo yagenze okulaba ng'omuliro gukola ki nga gwaka. Mu kulaba omuliro nga gwaka n'agamba banne nti bannange ogwo si muliro. Kati bano ne beekanze bagenze okulaba ng'omuliro gweyongezi nga gukwata tanka nga gukwata ebidomola. Saidi Kasola agamba nti basoose kugezaako okuzikiza ofiisi naye omuliro ne guyingirira n'ennyumba zaabwe. Omuliro guno tulina wano ofiisi y'ebyenvuba. Omuliro gwavudde ku ofiisi y'ebyenvuba okuyingira omwangu. Era okugenderera twasoose kubamira ku ofiisi y'ebyenvuba okukana nga gukutte n'ewange. Teri kintu kye twaggyemu, ebintu byonna byaweddeyo. Omwalo guno gwe gugobako emmeri ya MV Kalangala n'endala, era abatuuze basabye gavumenti ebakkirize bazimbeko ennyumba ez'obuwangaazi kuba ez'embaawo zijja mangu. Gavumenti emiranga nga mwalo guno gwe gwaniriza buli muntu ayingira mu Kalangala district batukkirize tuzimbe ebizimbe eby'amatafaali ebitegerekeka mu mateeka. Kubanga tuyina busobozi amatafaali fe tuyina wano kirombe ekizimba wano mu bizinga fe tuyina ekirombe ky'amatafaali fe twesobola okuzimba ebizimbe. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Rajab Semakula eyayambyeko abatuuze okuzikiza omuliro ategeeza nga bwe bagenda okubagawo etteeka eriwera amafuta mu mayumba g'abantu. Abeere ng'asobola alina obusobozi obusima akatanka okateeka wansi alyoke akole bizinensi eyo. Twagalira okulaba nti tukwatagana n'omulimu ogukola physical planning kubanga amayumba gaffe genyigiriza nnyo nti ne woba oyina engeri yonna gy'oyagala okutaasaako agamu tosobola gataasa olw'ensonga toyina w'oyitira. Amyuka Radis w'e Kalangala Sarah Nanyanzi atuuseeko mu kifo kino. Ofiisi yonna bwebanga erina ensonga zehandolinga tekitegeeza kuwoolera ggwanga olwo batolumiriddwa nsiiyo n'abantu bonna abali mu nsiiyo oyagala bazikirire kubanga ku mwalo okwo ebintu byasirise obutasigalawo kantu amaduuka ne gasirikka ate ng'abantu mwe beeyiriza. Samuel Nkuba yakusakidde eggulire lino.